Nansanyusa okulaba. Nawe kusanga nno. Ogamba otya? Ndikirya ondabikira nga akooyi. Oye muganda wange. Mwana engeri gyenva mu nnimiro. Nze nankooye empeddeyo. Nze gweyambaye nakava mu nnimiro sina nakufumba kya misana. Sinaba. Nerinda kulyose nojja. Omanye ekiriwo. Ate nze nikimanyi. Ngenda mu kibuga. Gwe ogenda mu kibuga. Inze golaba. Ngenda mu kibuga. Saagala osaaga obudde mu budde bwo. Ate bwaki? Kugambye ngenda mu kibuga. Ekyalo. Kyabika wano nduddewo. Kangende waka. Naabe. Nyambale. Komewo. Linda. Biki byotegeeza? Ogenda nani? Ngadde manyi tubonyaabonye ffenna mu kyalo muno. Tubonyaabonye ffenna. Ku bbanga lye tubadde mu kyalo muno, ku kyalo nga tubonaabona. Ogeza kugamba ati oyagala kugenda ondeke. Sinti njagala kuleka. Nandyagadde tuve mu mbeera eno ffenna. Ate naawe okimanyi omulimu gwenfunye gwetaaga muntu ogwo. Omu. Kyogenda okukola ekito ekyo. Kuleka ogende. Onaabanga ogenze. Kimanyi bulungi namba ya muzeeyi nagikuwa. Njirina eriku nagiwandika akapapula eri mu nnyumba ku mmeeza awo kweri. Onaamala okutuuka mu kibuga. Kubira muzeeyi. Mugambe. Ogenda kutuuka eyo ofunira akalimu nange nzije. Nkole. Gwe sisobola tuuka bwe mba nina kyenfunye. Bwe mbaako ne kyenfunye. Nja kutegeeza muzeeyi akubuulire osobola okujja tukole tubeeko kye tukola. Naye toneerabiranga. Sisobola. Namba ya muzeeyi wange ogirina bulungi. Wena kye wategedde ku kyalo kuno? Ku kyaki? Abadde okimanyi nti Ronald agenda mu kibuga? Ronald? Ono Ronald wapi? Kati golaba nga kisoboka.
olimba naawe nze omwana wa kyamaani mulamba sigendangako mu kibuga ombuulire Ronald ekyo tekisoboka. Kati bagambye omukisa gwa Ronald gwe gugwo amale kulinda gwogere mu kibuga naye alyoka agenda. Ekyo tekisoboka. Wasotya Sebo? Nasuze bulungi. Obulamu? Obulamu bulungi. Obuze. Ate mbuze. Eggulo nakunoonyeza lunaku lulamba nga nkulabako. Olaba nasoosera enzigi ewammwe ku makya. Ne baŋŋamba ogenze mu nnimiro. Ne nzirayo ewaka. Ne nkomawo ssaawa awo 7, 8. Ne nkomawo eka ewammwe nga toliiyo. Awo akawungeezi era ne nkomawo ng'era toliiyo. Ne ŋŋamba sajja yabaddewo ono. Suubira osobola kusanga ewaka ssaawa ezo. Obaddewa. Zomanyi we mba siri waka era mbeera mu bulooka zange. Adde mu bulooka. Naye gwe bulooka zikola okusinga n'okulima. Abaana bali eyo beesuulidde gwana agamba bali embuzi tebalina mirimu. Naye nga bulooka osobola kukuba bulooka zo n'ofunamu ekyokulya. Ati okuggyako ekirungi ky'okulima nti ofuna emmere gy'olya. Naye ate bw'oba oyagala ssente ez'amangu bulooka. Kubanga otabula ttaka lyo n'olibika naku ntono nnyo enkuba neeba ng'etonnya etya n'okuba n'ofumya bulooka nga bw'ozibika n'eggulo n'ebipapula webiveera. Ati kati era ekirungi kya bulooka teziriko season eto oba kiki kuzi enkuba nnyingi yekusumbwamu naye era oba ogibisa. Era ozibika bulungi amazzi n'ogagira nga gayita ku mabbali. Kati wakomyewo Sameka? Buddeyo nga nkoyekoyemu ne ŋŋamba kati ngeri gye nkoyemu kangende refreshinga obwongo. Nengendako mu kibanda ndaba ku Mani awo nga kasamba. Poza wadde omupiira gwa Mani. Mani ebadde samba. Naye gwe eyo ttiimu ya Mani yagwamu teyina. Era esigala nnene. Olaba ne katimu kaffe wano ku kyalo wano. Kasobola okuba Mani kagisinga. Kyo kya bulijjo. Ojjukira bano ba Barcelona be bajja wano mu kisaawe Namboole. Era baagenda 2-2. Ne ŋŋamba kati Uganda kwena yeremesa Barcelona. Soko olindeko. Barcelona yajjako wano Uganda. Yajja. Namboole Kampala. Ne basamba omupiira. Werabidde. Nga saabe manya. Bajja mu kisaawe Namboole ne basamba omupiira bulungi. Ode Yesebo. Oli otya muganda wange? Ndi muganda wange. Nabo oli otya Sebo? Yendi. Munyirira. Nga bwe batubulako wano Sebo. Omanyi mbadde nkedekeyo mu kibuga. Yesebo. Chobola bantaddeko ntadde mu ezikyala. Mugamba ki? Sebo naku zino pola mpola. Tewali mawulire ejjamaani nnyo Sebo. Bitambula bityeyo. Naku zino Sebo embeera ekalubamuko kubanga kasana. Kyetukola mu nnaku zino mu kyalo eno si kalungi onakamu. Nange nkalaba. Yesebo. Kyovolaba by'okulima nze nabiyimirizaamuko. Funa projekiti ya block. Era ekibadde kikumpisizza anti nagambako nti ngenda mu kibuga. Kyo kimanyi. Kati waliwo akasimu kano. Oba gwampaamu ssente oba n'onfunira omuguzi. Oba nandika twakabizaani ono. Gwe lwaki olowooza nakadde? Akasimu kano nakagula. Gy'obeera nako. Bulijjo mwekalika okuggyako obuzi obukaliko. Tekali mu lyanda kyokka. Nakagula nga tekali mu lyanda. Kati oba abadde temukamanyi nga kabadde eyo. Kate bwe ntuuse nga neŋŋamba engeri gye ŋŋenda omanyi neetaaga ssente eziwera. Kate eryanda kikulu temuli lyanda. Buloka? Saawa eno ndi mu buloka. Buloka zino zebakozesa kuzimba kalina. Kati yemu muli mu bugagga. Kanjira nga nkolakolako
ku bya block ebyo Yes. nga bwenindira enkuba Ffe tukyali ku mirimu zaffe nabuuzirengera era nze bwe ndaba sirina step yonna embeera y'okulima era akasana juzi nagezeko okulimako obumondemonde naye muganda wange bwona bukazi akasana kangi nnyo nga bwokalengera omanyi Odeke wangi tubeesibanga mu kintu kimu yes bw'olabanga wali kikalubi yes nayeoko ekirala plan B yebayita plan B olina okubeerako nayo ekyo mbadde kirengeddeko kubanga ngeri gye nnimye obumonde ne bufa nange mbadde naterawo okusimbako matooke byo nga bwebitegeera naye omanyi Odeke wange nina ddiiro olina ddiiro era nze engeri wenkulengedde nentegeera mbu waliwo ddiiro mbadde mbuuzi yes kansubire Ronald mukwano gwo Ronald mukwano gwange nnyo oyo musajja werinnya walinnya nengeri ndala tebaliseera wono gundi ono mu kasenta ali oyogera bw'otyo oyagala kutunda ebyo eryanda ligenda muno lya 15 15 eyo business language alayo eryanda eryo ono muvuka ono mu kasenta wano wakaduuka wano ono akyajinga amasimu alina nze nayiramuza nanga 15 tembadde awo ne ŋŋamba ono oluusi engeri gyali mukwano gwange ayinza okeetaaga ko oba okakaaba meka kati nga bw'oli mukwano gwange oba gwagula ogenda kumpa 2 naye singa mbadde nkaguza omuntu omulala nga si mukwano gwange mbadde nkatunda eki Ronald oba tonkubye basi kukubye akasimu kalamu zolaba olikyali wange saagala akulimbe kuba mmanyi gy'olaga nange nja kufunamu obwo ogenzi nja kufuna mutwalo gumu kitundu waalinya weeninya kale oyo mukwano gwange netukolagana naye tewali puroguramu gye ntamanyi gyagoba kati ekyo kirungi yes muganda wange naye kinasoboka muganda wange omanyi namu kyekumi naye nga mbadde kikolanga kwekyo nene ddala bayo olaba esimu lwaki nsose kuyita ggwe jjukira bwe twayogera waŋŋamba we mbaako kyenfunye nkubire muzeeyi kati nze ŋŋambye kampite ggwe kakuguze nti bwe mba nfunye omulimu eyo mu kibuga gye ndaga ojjukira wali bwe twali twogera waŋŋamba bwe nfuna akalimu eyo mu kibuga nkubire muzeeyi naye omanyi ebintu by'abazeeyi naawe essimu yo oyinza ogikubako ng'oluusi yagisudde itamanyi nawagireka mu mayumba n'agenda muniro oluusi n'ogikubako nga teriiko omuliro wiiki namba talina na 5 bikyajinga ssimu ye ng'olina olutwala kasola eri ewagundi kati nendowoozamu ne ŋŋamba emirimu gy'e Kampala bagamba bayinza ogamba twetaaga omukozi olwaleero ng'amwagalirawo kuba kati bwe mba ngufunye kati ne bagamba tumwagala lwaggulo keera nenkwe ne ŋŋamba manyi luswa linnya mangu gy'e Kampala kali mukakoze ekikalabisi kati ate si byagenda wa muzeeyi kati tebereza eggulo nazze nga nkunoonya tewabaddeyo kati singa nakubidde muzeeyi nga naye atandika kunoonya lunaku lulamba ng'omulimu gugenze kyawe yogedde ensonga nno mukwano gwange bino byogambye making sure mu mmere naye tubaako gw'ogamba naye nange sobola kufiira mwene mbeera ngenda kikola ensonga yennyini kati awo kankuwenga kyali wange kuba byogenda kukola bya mugaso bijja kunyamba nange bijja tuyamba kati wadde kubidde omuguzi wa blog oyina zogenda otunda ngenda kutunda kati saawa eno era gwe mbadde ninze wano agenda kuleta sete ngenda ku kati sokolindeko oli ku bwangu ngadde nyambuka eri ngenda kulaba kali kamazale ndyokeekomewo nfumbye kacaayi mbadde kantabule kacaayi osooka onywa ogende olaga kacaayi naabiveeko lwaki sisoose kugenda nekomawo naye wabaki n'abakazi bajja kumala leka ntabule kacaayi tunywe omala ogenda kati omukazi ogenda funa ati gosobola kubeeraawo nga tolina beeraawo kanzi
Obadde okola ki? Ngamba ggwe nnyabo. Naye kana gwe omanyiira. Watandika ddi okumbuuza byenkola? Mu kidomola nga temuliimu mazzi. Sooka olindeko ye. Kunze naawe ani mukulu? Ebintu tonaaba kubyoza. Okwera toyeze. Okusiimuula tetuufumbe. Naye omanyiira. Nze gw'ogamba ebyo. Amazzi temuli. Tetuufumbe. Kyokka nze nva mu nnimiro. Kati nkubuulire ndeka. Neesonyiwa. Naye waze kola oba kulinya ku miti? Obula kwewuunya. Naye wakajja tolina kyo wabadde okukola. Ogenze kulinya ku miti olowooza tunaakola ddi? Naye kubuuza amazima gwosobola kutandika okukola nga tolidde. Kati gwoba olina akufumbira olwo kati odduulira nze atalina luno olubuto lukalu luno. Yogera amazima lukalu. Wagenze kulaba nga ndidde emmere. Njagala obeereko serious. Gwe towulira nga bagamba amaanyi gava mu kulya. Nina okusooka anoonye ebyokulya ndyoke ekole. Labayo. Kiki?
Mwana akawalako kabadde kawala nkaagala naye buli wemusisikana nemugamba tayagala kuyimira nakuwuliza kigambo kyange wadde nekimu naye ng'oli siriasi okaagala. Mulabo mubeeramu okulimba. Soka ojje. Kati ogenda kati? Kati olwoninde ki? Kati. Kati omanyi bw'oba ng'ogenda soka ogenda ondeetereko wali ku mazzi gange. Olyoke ogende. Laba gyoyogera kati. Oli mu budde bwange bw'ozanyiramu. Ngoba budde naawe obuzanyiramu. Nkimanyi naye soka onyambeko katono. Tosobola kuva wano n'ogenda wali n'okima amazzi go n'ogenywera. Kitalo bazaddewo bakavaawo nono badde akuyamba naye bambi yakujo nga walaba tokaba bambi na mirimu gumma nakugambako okumutta nze nakugamba ekintu kimu bwe kiti okumukwata omufunisa olubuto bwotyo bweyogedde ssebo ate wali ekirala naye olinamu amagezi galagawe sigo jakukuba nanga tomanyi ebintu bya poliisi nga wobimanyi bali awo mbu banoonyereza badde eno ate nze byantama awanaabeera obujulizi bwonna tulina okukola ki tulina okububuzaawo Olaba Luso yagenda n'akwata omuwala akukuna akawala akabi
nalekawo fefe n'abawala abalungi. Okitegeera teyamanya. Bwana tugende tutawaana nalyokeza oli atulimba n'otulimba ati bikola tebikola katulaba tunakola tutya